mwe ababadde bagamba nti Rema ne Kenzo byagwabwe mwe muswadde. Rema musanyufu olw'okuba nti bawe akomawo. Tukaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti weekuumira wano netambula ffenna 24/7. Webale kuba nti osubscribinga kuya subscribinga nawe atandaba kuba nti osubscribinga kugamba nti subscribe tubeere nga tutambula ffenna mpola mpola. Nakulwale tukuletedde mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula ne Edrisa Musunza ayoma kibeeta naye ng'ate omukwano gwabwe gukulaga nti gukyaliwo ebbanga lyonna. Now oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti yalangiridde nga airport bwe zigenda okuba nti zigulawo next month era nga Edrisa Musunza kiri already confirmed nti agenda kubeera mu Uganda next month ate nga guno omwezi gulako ennaku mbale bubazi tubeere nti tugumalako. Now omukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula essanyu lyalina lya Mukiwa Gonja. Then Rema Namakula olunaku lwaleero avudde n'ategeeza nti all along Uganda music industry ebadde emisinga Edrisa Musunza ate nga wabadde wabulawo competition y'endongo eri serious nga Musunza taliwo. So n'olwekyo ye ng'omuntu musanyufu olw'okuba nti Edrisa Musunza anaabanga akomawo mu ggwanga era nga agenda kulaba kibayita health competition eri mu music industry. Rema afudde n'agamba nti ye abadde amisinga Musunza buli mu kimu. Ye ng'omuntu nga Edrisa Musunza kugatanga tata w'abaana be ne Musunza ng'omuyimbi nti abadde amumisinga. So n'olwekyo essanyu limukutte bwe yategedde nti bwe yategeddeko nti airport zigulawo next month. Edrisa Musunza agenda kuba nti akomawo next month bwe twakitegeddeko era nga Rema agamba nti ye talinda kuba nti ayaniriza Edrisa Musunza ku airport y'omu ku bantu abagenda okuba nti basooka okwaniriza Edrisa Musunza ku airport. Kino nno kiraga nti Rema yadde nga waliwo ebyagenda obutali bulungi wakati waabwe naye ng'ate tekyabafula kuba nti babeera ba permanent enemy. Bano nno bakwatagana mu nsonga ezisinga mpola mpola era nga Rema yagambye nti ne Amal Musunza y'omu ku bantu abadde bamisinga taata we oba taata waabwe ne Maya nti era naye ku lunaku olwo nga papa akomye mu Uganda y'omu ku bantu abagenda okusooka nti bagenda okubeera ku mwanjo nga banyiiza omukulu no. Kino kiraga nti Rema osanga waliwo chance ya Edrisa Musunza okuba nti addamu okwata mu nva oba n'okuba nti Rema akyusa ebirowoozo n'addayo ewa Musunza because waliwo ebibadde bitagenda bulungi however much naye ng'ate we bituuka ku nsonga matters eziri serious bano nno ababiri bakwatagana. Rema agambye nti ye muntu abadde amisinga Edrisa Musunza in and out buli lunaku lwakeera ku makya n'alinnya ennyonyi n'agenda wabweru w'eggwanga okola ye abeera mwewaliikirivu because alina ekintu kya misinga ku bawe ng'omuntu oba yali bawe ng'omuntu n'ekirala nti aba tamanyi nti oba ali safe because bo balina ekibagatta be baana ate abaana abakyali abato. So n'olwekyo Rema agamba nti ye buli Musunza lwabeera nti si musanyufu oba mwewaliikirivu naye mu mutima gwe abeera mwewaliikirivu. Tujjukire nti bano ababiri babadde beeragako mu nnyimba agamba Semyekozo agamba Wamponya bulavu niga busemyekozo olina kuba mu busemyekozo bikyuka nesigaddewo zonna bali bazeekubira naye ng'ate bikyuka kwa times bano ababiri bakwatagana. Rema agambye nti ndi musanyufu nga Kenzo akomawo next month. Bino n'ebirala byeba olinda mu episodes zaffe eziddako. Nsigadde Ntambi Kimso. Follow me on Facebook nkosa Ntambi Kimso, then ku Twitter nkosa Kimso 16. Then olwaddemu kuba nti ogenda ku Facebook no likinga page yaffe amanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli ne tuba ntambula ffenna mpola mpola. Bye bye.